olunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi 3 Desemba lwe lunaku mulindwa olw'okusaba okw'okumalako omwaka okubeera ku kisaawe Old Kampala. Enteekateeka zonna w'olabira bino nga ziwedde era ng'ekisaawe kyonna kitegekeddwa bulungi nga n'entebe ziteekeddwayo era nga n'okusiimulwa zaasiimuddwa dda zirindiridde bazituulamu. Wano wenyimiridde ky'ekisaawe kya Kampala mukadde era nga we wateekebwateekebwa olukungaana olwakazibwako erya National Prayer Day. Olukungaana luno lukulemberwamu omulabirizi Dr. David Livingstone Kiganda ow'obuweereza bwa Christian Focus Center Emengo mu Kisenyi. Wetutuukidde nga enteekateeka zonna zaawedde dda wabula ng'ebulayo ntono nnyo okusobola okuggibwako engalo. Okusinziira ku ssentebe w'olukiiko oluteesiteeso lwa National Prayer Day, omukadde Gerald Sekamwa buli kimu agamba nti kiri bulindaala ku kisaawe kya Kampala mukadde. Uganda banatubaaniriza abalokole n'abatali balokole. Mwenna abannabyabufuzi naddala mmwe aba NRM abamaze emyaka 40 nga muli mu bufuzi mujje omunaaba nga munaasobola okunyweza ate obufuzi emutuuka mu myaka 50 mujje tusule mu kisaawe enkya nga 31. Ono era ayogedde ng'emiryango bwe giggulwawo ku makya ennyo nga n'endagiriro ayongedde okugiwa. Tuli wano ku kisaawe Old Kampala, enteekateeka ziri mu jjiya. Tumaze okuteekateeka buli kimu kyonna, entebe tumaze oziteekawo, tenti bali muziteekawo, ndowooza mulaba ebyuma bali mu biwanika, abantu bonna beesunga eggwanga lyonna okuva ku nguudo zonna eziyingira mu Kampala. Tuli wano ku kisaawe Old Kampala opposite n'omuzikiti gwa Gaddafi wakati mu kibuga wano. Mwabava Nateete bw'otuuka wano wabba kuli oba omaze okutuuka, abava ku Namirembe Road bw'omala okutuuka wano wabba kuli oba omaze okutuuka. Twaniriza bannayuganda bonna kuva mu bitundu byonna eby'enjawulo. Abava Ejjinja mwena tubaaniriza mwangu mangu zigenda okubeera ssaawa 12 olunaku olw'enkya nga mwamaze dda okutuuka wano. Mwe bannamityana ate mwe tubaagala nnyo kubanga tukimanyi nti buli mwaka mugumalira wano ku Old Kampala. Bannamityana mwena tubaaniriza kuveera ddala ku luguudo lw'Emubende. Bannamasaka omulabirizi gy'ava gy'azaalibwa mwe mwali badde musulana ku kisaawe wano. Abavugirizi balaze essanyu era nga baakubeerawo olunaku olw'enkya. Nezi offers, tubeera TV screens, tubeera nezi fridges, mujje tubakoowoola mu nsonda z'ensi, abali Embalala, abali Eisinjiro, abali e Kamwenge, abali e Kampala wano mu Central, abali wonna mu nsonda z'ensi. Tubaaniriza wano Kampala mukadde era kyatokose dda. Tubalinze wano mu kifo tujjire tukoole Katonda, tukoole Mukama nga tuyingira mu mwaka gwa 2026 nga tuli bulungi. Bagenda okutunda ebyokulya mu lukungaana luno nabo bategeezezza nti beetegese bulungi. Even if you come hungry, you're going to find food on site. You don't have to worry about yourselves. Just come and praise your God and worship Him and thank Him for the new year that is coming up, and ask Him for more blessings because He's always there with us. Kuba byo ebiri twabireese mu bungi Karole Kisipiza wekali. Mu ngeri y'emwamyuka RCC w'Elubaga Joseph Malungu ayongedde okugumya abantu ku by'okwerinda. Security twagitereezezza street zonna ezo eziyingira mu Old Kampala. Bannange mujje mumaleko omwaka nga muli mu Katonda, muyingire omupya nga muli mu Katonda. Nze nga ali mu by'okwerinda Elubaga mbakakasa teri ajja kukwatibwako. Mujje tutendereze wamu Omukama tufune obusaasizi. Omuntu yenna nga wandyagadde okubeera ekitundutundu ku kusaba okw'olunaku olw'enkya okugenda okubeera mu kisaawe ekya Kampala mukadde yene endagiriro entuufu mw'osobola okuba ng'otuuka bulambalamba. Aba Entebbe Road osooka kutuuka mu kibuga Kampala so nga te ab'e Jinja Road namwe musobola okutuuka mu kibuga Kampala. Ab'e Masaka Road namwe bwegutyo bweguli ate nga oba baba kutwalirawo bulambalamba wakati w'ennusu 12 saako n'elukumi olwo nno ng'osoose kutuuka mwezimu ku paaka mwe muli ku paaka enkadde saako ne paaka empya. Mwabaho Ima Road muno mwe muli Masaka Road saako ne Nansana awo kwotadde ebitundu eby'enjawulo ebiriraanyeewo awo osobola okutuuka ku Bakuli awo oba otuuse bulambalamba ku kisaawe e Kampala mukadde. Ku Rakayi TV amalindirire nze Rose Kabagahe wano ku kisaawe ekya Kampala.